Ku Lwokutaano Ssabbiiti ewedde akulira ekibiina ki NUP era nga yakikwatidde bendera ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yasisinkana akulira ekibiina ki UPC Jimmy Akena mu maka ge agasangibwa mu disitulikiti ya Apa mu bitundu bya Kokolo. Bano beevumba akafubo akatakkirizibwamu bannamawulire ne babeerako bye beegeyaamu ng'abakulu n'abakulu. Oluvannyuma Akena yamutwala ku malaalo ga kitaawe eyali omukulembeze w'eggwanga lino Apollo Milton Obote. Ng'akabonero k'okussaamu omugenzi ekitiibwa, Kyagulanyi yabika ku ntaana y'Obote bendera y'eggwanga n'okuganzikako ekimuli. Kyagulanyi yasiima Akena olw'ekikolwa kino. Thank you for this gesture, friendship, solidarity. We are honored to have this in our generation. Akena yasaba Kyagulanyi naye okugattako eddoboozi okulaba ng'ateekebwa ku abo abavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu akabindabinda. I am fighting to be back in the race. If you have anywhere you can also put a word in for me. Absolutely. Abantu bangi bavaayo n'endowooza ez'enjawulo ku nsisinkano eno. Akena akukkulumira abeefunyiridde okulondoola ebikyamu byokka ebyakolebwa kitaawe ne beerabira ebirungi bye yakolera eggwanga lino. My father's enduring legacy in Buganda is not in the arguments of the past, but in the hospitals, the schools, the institutions that continue to serve the people. Agamba abakulembeze abamu beefunyiridde okwogerera Obote n'ekibiina ki UPC ebisongovu n'ekigendererwa ekyokuba ky'ay'abantu. Agamba teri agenda mukugira kutuula na mukulembeze yenna okusala entoto ku butya eggwanga kye lirina okutambuzibwamu mu mirembe. If I can sit with Museveni, I can sit with Kyagulanyi. I sat with Kony. Why can I not sit? Why can we not sit as leaders? For me, the basis of iPod was how we can have a conversation, honest conversation of where is our country going. And I think for me, I've demonstrated honesty. Ategeezezza ng'abakuma omuliro mu kuvumirira ensisinkano yaabwe bwe bali abatiitiizi abataagala kubavuganya. The ones who are pushing this fire, I know who they are. The ones who are scared. The ones who try to make sure that Akena cannot be on the ballot. Yebavuddeko akakiiko k'ebyokulonda kaayimiriza okusunsulwa kwa munna UPC Jimmy Akena okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lino olw'obutakkaanya obuliwo mu kibiina kyabwe. Wabula n'okutuusa kati Akena akyakalambidde okulaba ng'asunsulwa. I said and I will say again, I am still fighting to be on the ballot. So I want my supporters to vote for Jimmy Akena for the 2026 general election. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba okulonda ekunaatuukira Akena anaaba asunsuddwa n'akkirizibwa okwesimbawo okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lino wadde nga banne bayagala okuvuganya nabo kati bali mwezi mulamba nga batalaaga eggwanga okukunga obuwagizi.